Oli kachi okola ngoye zizo obaza aba customer. Ninamu ezange nezaba customer. Tujeka tunyumyeko na wango yoze ngoye. Tulabe obaddala okola bitambula. Kale Shivani yono so tukwasaganyize wamu nejje tulabe ngo obulamu ate butambula nga bugenda mu maaso. Leero tumusanze nje ate muluma afunye ku kyokulya. Ava kulya ki? Lumonde, kamonde. Ava kulya kandazi ka. Kandazi kaneno. Kale obulamu buli butya? Obulamu buli butya. Shivani awezeze emyezi emeka kati? Yawezeze emyezi 11. Emyezi 11 giweze? Abazawo gumu aweze omwaka? Iye. Tanatandika kutambula? Yetengerera. So ndoza mulaba naye embeere yokola zino sente buli obwe15,5 busatu twatandika ne sente emitwalo 2 kitegeeza tuba tuyingidde wiiki ey'okubiri so edda wanaaba amaze osuubula tujja batweze emitwalo gina 3. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kale nze Sonko Muhammad twongera okubanirizaako omukutu gutanti kwe tuli mu bitundu by'ebbanda eno tuli ewa Jajja wa Nakafu abasembayo kubanga mwalaba programu yaffe mabega twabagamba nti omwaka guno gwe tulimo 2024 twagala abantu bayiga okubanga bakola kwongera okutetenkanya nga tukozesa akasente akatini bakayita nsindikanja nga tulina kansindikanja katinitini abantu basobola okukozesa balabe nga obulamu bukyuka bweyongere maaso abantu baleme kulinda bulinzi kubawa eva tikaninde emmere empeddeko banampa renti ampeddeko eddagala impeddeko banampa. Kale Myra Angel ali ku kamera twongere bajjukiza ntukola airport pickups tubasaba mutambule naffe bwemba mukoma wono mu ggwanga erya Uganda you can book with us otuka ku kisaawe entebe nga weetuli ne tukuyambako kuvuga okuva ku kisaawe paka ewaka ewammwe ne bwoli boddayo nga tugere tucommunicating nga we do the same oba kitegedde bulungi nnyo. Nina abantu banga bandabira ku mukuto gwa TikTok nga mulaba boda you can be ngoli within oli around ntera kushutingira boyogerere n'ongamba owaayo wa boda jangu onvugemu ku boda yo wano I will come owayo wa boda jamunyala kuntwalako wali I will come tatugoba mirimu tatukyuma mirimu embeera si ya mulembe tuyamba ku bantu okulaba nti obulamu butambula n'abayamba ku bantu obulamu butambula abanonyeza abantu obuyambi nabo beetaaga obuyambi embeera si ya mulembe lwakuba bw'oba oli mulamu oli mugagga. So ndi ne Jajja obulamu buli butya saidi yo? Obulamu bulungi ssebo. Ojja kunyongeza ku ddoboozi obulamu butambula? Obulamu bulungi taata. Amina yobanga bulungi tewali bulwadde otanadda kusomera omuzukulu mulaba ali wali mbitabaala leero lwa mukaaga asoma dde leero tasomye dde nedda baatandise ngamba asoma agenda kusomera nga bwakomawo kale lwa mukaaga tebasoma abalala basoma abalala tebasoma kati yasigaddewo naye nga banne bagenze ku ssomero ababiri bagenze ababiri ne basigalawo kubanga ono wookubiri ye yatuule ayimine wookuna ye yatuula ekyomusanvu talina bagamba nti oba agenda ano oba agenda wali naye nga yali akoze bulungi. Ate muzzukulu wo Nakafu agamba atya? Oyo Nakafu waali talina kye yaŋŋambyeko mulaba waali ali mukooza ngoye talina kye yaŋŋambyeko ayoza ngoye ze talina kye yaŋŋambye kale. Ate Shivani okuva luli twasembayo okujja Shivani ye mbeera naye wano okujjako nadde ngeze mu kyalo kaade taliiwo naye mbeera naye wano. Maama we nga yali kaki ana byagendako kuyiyayiya ate ng'ayiya biki era byayiya nzeeze engoye ze yali bizinesi zangoye ez'abantu ayoza osobola okumuvinga enjawo bwotyo ne tubanga tukwasaganya bane wano wetuli Jajja wakolera ali neighbor wa Nakafu ddala era obanga oli wano osobola obeera ng'olengera so Myra Angel asobola okubanga abalaga sayidi eyo omulaba asobola okubanga ageza kubalaga mu kifaananya engoye zayoza zaba customer abantu be mbadde manyi nti oba ayoza zize ziba zaba customer so ageza kujjajjamu akasente kamubeezawo okompolampola so ayambe ku mwana we nga nawe omukwasaganyizaako nga bwe twali twayogera emabega kitegeeza ekyejo kirabika ng'ekigenda kikendeera kijja kumuggweera iyo ow'ennyumba baakola batya? Ow'ennyumba yamuwaayo ku ssente
Nakafu ye yawaayo yakufuna yakasi yakuŋŋaanya era mu ngoye n'asasula omwezi gw'ennyumba n'asasula alhamdulillah kitegeeza fe abaali bamukonya okutwaliza ewamu okuba okumukonya ye Nakafu bw'okwata ssente ez'owamu n'ozimukwasa awo oba oleesa ebizibu twalwawo naye kati wanaayeetetenkanya bwe bamugamba nti wange ennyumba giveemu mu nyumba kati awo naakola ki n'asalawo n'azikuŋŋaanya n'aziwaayo nange saategeera luvannyuma nnyo nga mumaze n'okumpa ssente zino ng'olwaŋŋamba Jajja omanyi nti kati bammanjayo emitwalo emeka 2 kunzi gitya bammanjayo emitwalo 2 omwezi guno gukole ki gugweko kati jjo nabadde ndi wano nga ŋŋamba Jajja emitwalo 2 weegira ate ku mwezi guno nfunyeyo emitwalo gyange 4 nagyo giri awo nga omukadde omwezi agusasudde n'oguddako ayinayo emyezi 4 emitwalo 4 naye era nenfunamu obuzibu kubanga omukyala bwe yazze nannyini nnyumba n'aŋŋamba Jajja nti omwana we twandibadde tumuleka naye ekikulu timuyaaye nnyo ti abantu bangi baleetebwa ina abaseeya bangi abamukyalira n'aŋŋamba lwaki tabeeyawulako namugamba dde abeeyawuleko n'agaana nga ye omuntu kati bwe mba muyingiridde ate mbanga nninganga akoze eki naffe twamugamba abantu namugamba naye buli nnaku ebiseera ebisinga mbeera mbimugamba naye mmwe munaasalawo kyemunaakola nti ffe tujja kumugoba mu nnyumba kubanga ayonoonera banne baki tebawulira kkerere empitirivu ne bakuba enduulu ne bakola batya ozo nti neŋŋamba kati awo simanyi nti akukola mmwe mumanyi ekyokukola batuseyingirira ate emize mibi naye ayiga emize emibi kati awo omukyala ye n'asirika teyanziramu nange n'ensirika ye mukyala woli omwami omukyala woli omwami naye nga kwegamba ye nga ye ennyumba agyagala era gyemmanya ajja gisasula alhamdulillah kitegeeza katabanjowa ate n'omwezi ogujja mu maaso gunaagenda okutuuka mu maaso era n'aba ayina okyalinawo omuzannyo ogugenze gukendera engoye azikunyiza ddala azikunya lwakuba nti kale engeri gyabatambula ennyo azikunya obudde bukoze eki bugenze batambula ne bayingira sanga 6 mmeka 8 nga bava omuziki bagukubira eyo kireka simanyi muki gyebagukubira bagenda mu viki pulnesti bagenda bayisaamu eggaali olwo omwana nga amuleseewo owange omwana Katonda yamanyi abeera mu mukasa abeera ne mwannyina nga waali ani mutumba yakomawo babeera bonna okujjawo nga kafunye omulimu ne kagenda ne kayiiya nako ne kagenda ne kayiiya waliwo wa booda abadde akeesibyeko nga naye akatwala era nga bagenda okusuubula emmere oba simanyi zaabwe obulemeezi kati abadde namaze ennaku nga 2 nga naye tajja kati olwajjo nembuuza ne ŋŋamba banna luli nembuuza ne ŋŋamba Mutumba amaze ennaku 2 nga talabikako yalazeewa nga naye aŋŋamba Jajja nange simanyi waali konze tulindeko olwaleero ngenza okutuuka ano nga yakomyewo kiro era obwedda mwali yeebase yakajja asituke naye nga mpulira bamunoonya ate bali be yagenze nabo nga bamunoonya baddeyo bakole nga bamugamba jangu okime ku ssente zo kati awo sitegedde oba bamuwadde oba tebamuwadde awo simanyi naye nga nkiwulidde omanyi kapita okwoza engoye aba mutono kapita okwoza engoye kasoba nga alina sabbuuni ebbafu ekidomola n'amazzi ki ekigaana ojjajja ekiddako Katonda alinaku abwimusana noyanika nezikala tunoyoleza abalala era kyekikulu nangoye zikuma bulungi ne balemaza nonakuwaya ne bazibba then obulamu nga butambula yes akole bw'aba asudde okusasula omwezi gw'ennyumba nga n'oguddako alina ssente luli abadde mu kyejo yatidde omugoba mu nnyumba so ayoza anasasula ennyumba anafunako n'ekyokulya n'ekyokulya kifunira ddala bulungi kubanga nze nejjo yaŋŋambye nti Jajja nti nnamu obusente bwange ki obutonotono ne mugamba gwayagala okunywa soda ne keeki toziryeko ye Jajja sizijja ziryako nzo n'ensirika yemunywa akasoda kyakasinga omuwomera kasoda anywa ono owa yelo bamuyita batya ono afaanana kipaapaali mirinda fruit kuba wangamba kasoda banga anywa obusoda ngumanya alinamu akasente era Nakafu kitegeeza effujjo lijja mugwamu alabirire omwana obulamu butambule kasoda ako takalekera ddala twasembayo twakozesa sente zaffe gyali emitwalo 2 Jajja ge twaleeta tulabe nga obulamu butambula ne Shivani naye omuyambeko n'oli obulamu butambule because twalaba nga Nakafu yeetaaga obonerera kyekyaddala abantu bakiŋŋamba nze nga sikikkiriza paka oluvannyuma lwonna kirealizinga ne tulaba nti alina okubonerera obulamu busobola obba nga butambula ne tugamba omwana
omwana teyaye anaabeerawo atya so be bantu abamu be twayogera nabo ne batuyamba kubanga batuweereza akasente olabe nga tubakenje tutambulikamuko ka bizinensi tulabe nti omwana ye enjala temuluma paka maama lwaneerowooza banamugoba mu nnyumba nga noonyewa okusula ng'omwana omwo muyambeko kati biri biti ebya bizinensi bitambula bitya tuwayiya tutya Jajja wano bizinensi twali twogeredde mu kasooli naye kasooli n'abanga ayabula ng'era siina maanyi galwanira kasooli yandibadde gyali naye nga siina maanyi gagenda kulwanira kasooli wakulwanira naye nsalawo ne ŋŋamba kaŋŋende nkole ki noonyewa amatooke ne ŋŋenda bwe nagenda ne nfunayo enkota 10 ez'amatooke wangambye wazijje Bugerere kati enkota 10 kyezannyingiramu mu kyali kya transport naye nga bazitambuliza ku takisi waggulu nebazisiba nebazinteera ku stage ebbanda nenjiyo omuntu azintuusiza wano nemuwayo 12,000 n'aganteetera naye era baalinga abankuumi obukumi nasanga buli omu ng'ajjudde abantu olwaga tusa ne batandika okugula kitegeeza emmere wano etambula ey'amatooke ne bajjawa banga ngoleesa emmere entono konze bannaye ze ssente zembadde nazo nti lwaki tewakwata ku ssente eziwerawerako ne mugamba bannaye tugende mpolampola tumanya tujja kufuna agasingawo naye ngoleesa butono konze bujja kutumala tugende n'ekiriwo ne bagalidde ennaku mmeka baagalidde olunaku lumu olwokubiri lunaku lumu olwokubiri lwadde lwajjo wabaddewo enkota nga 4 ne bazitwala nensigazaawo akakota ako waliwo yawadde nti tokajjaawo nja katwala n'atajja nensalawo nenkawagula kati gegana agasigaddewo enjo tuyimuka geego so gegana wetuli wano banne Jajja alinawo ekibanda waakolera so yemmere egyayogerako obadde ogiteeka wabweru wennyini era ebeera awo nnyini kati enkota 10 ze waleeta agawo ge gasigaddewo naye gawo tegabeera na nkota kyemmanyi so nekibanga kitambula bwe kityo embeera yakola twagala ogeza kulaba abantu tetenkanya obulamu beere nga tebutambula nga bugenda mu maaso abantu abamu abasinga obungi so embeera yakola omuntu wabanga alina obuzibu tusobola obba n'abantu ndi mulwadde ngenda zaala ngenda kola biki bikyandiso ono bwetukwasiza ku muntu twalagala omuntu astandinge kuba omuntu tagenda kubeerawo eva nga abantu bamuwa buwi so Nakafu twalwana ne bigaana ku saidi ye ng'ekyejjo kingi abamu ne twogerako nabo ne bagamba atufunayo akasente akatinitini nembawo amagezi nti waliyo Jajja yasobola okulabirira omwana obulamu bw'omwana ne butambula maama ne yeeyiya kabamugobe mu nnyumba tulabe wagenda okudda agenda kusola because tumanyi nti asobola okukola ne yeeyimirizaawo kiralina banne bemulalaba nabo nyumba agisulamu yekka ennyumba sijjaga nti agisulamu yekka ye alina banne abateekamu ndooza lwa nsonga ya mwana nsonga ya mwana eti babeere nga bamukuumira ku mwana ng'oggyeko mutumba kuba mutumba bwagwawo yeebaka kati mu kwebaka bano banne baba basobola okuwulira ki nti omwana ozuukuse omwana aba ali bw'ati nali ngamba ne banne singa babanga bakola balimu abantu bababiri bawala baba basatu bawala naga nti oli waleetayo 5 naleetayo 3 ennyumba kiba kiwedde ekyennyumba ate tayagala kwegatta n'abantu lwa ssente alwana obulamu tulabe nga butambula kati so luli twatandika ebyokusula byagenda te emitwalo 2 gakola gatya emitwalo 2 nagulayo enkota 10 naye nennyingirwamu transport kiba kyetaga nti n'ogula mangi nnyo enkota nga 40 transport n'agira lumu kati ne baŋŋamba nti ate emmere gyeri naye sente zozze nazo ntono nange nenkiraba ng'era sente entono neŋŋamba sirina kyakukola kaŋŋere n'ekyo kyenkoze ekyo era nakati mbadde njagadde nkole ki nzireyo nsuubule naye neŋŋamba oba ŋŋendere eddala enkya kuba obwedda ndi wano neŋŋamba yi bano leero nga tebazze nga tusibalaba ebintu ngene nembuuzaako abaana batuuse edda nti obuuza ffe banaffe tulina ebitwiri byeyo naye nga ekikulu kyekyo naye neŋŋamba isha Allah kankole tomanya bwe naba nkoze obulungi banannyongeramu nendeeta ekyetaagisa mpozi luli agreement yaffe yali etya nti zikomawo meka ku 2 mu bbanga ki sibijjukira bulungi sajjukira nange nti kati mwe abaasomamu muyinza okuŋŋamba kuba wali oŋŋambye nti nandikozeeyo omutwalo neŋŋamba lwakisireese gumu kitundu bulidde buli wiiki kati tutte ebbanga kiwiiki ziri mmeka eno eyokubiri eno yakubiri kitegeeza zino bbanga zikoze emitwalo 3 era nga bw'oyogera ze zino zokutte mu ngalo
kati guli omutwalo saakikola nendowooza abamu nkoze nga bano aba Bridal ngamba mwayagala zisooke zinkolere kati tulinawo amagoba gammeka mu mitwalo 2 ziba zikoze tugeze singa baba bali abamaiko ababawola kati nga abali abaneiba zali badde zikomyeyo nga mmeka eziriwo sikitegedde bulungi ekyo nga bwe twayogera nti ziddagu mu kitundu buli wiiki kitegeeza li 0 weeks b tuba tusubira emitwalo 3 bwe kiba then ku side yo kiri kitya kati nze mbadde nkutte gumu kitundu olwokuba nti muzze olwaleero nenkwata ogumu ekitundu nemmanya nti wiiki eri neŋŋamba baasalawo bandeke ŋŋende nzikolese basangewo sente ezo tutandikiraawo so kati waliwo ogumu kitundu gwe nkutte zezino wani so ndowooza mulaba bannaaye embeera ey'okukola zino sente buli obw'5,500 busatu twatandika ne sente emitwalo 2 kitegeeza tuba tuyingidde wiiki ey'okubiri so edda wanaaba amaze osuubula tujja batuweza emitwalo ginaaba 3 eziba zikomawo eno ate tulabe nga tuplaninga ekiba kiddako obulamu butambule kirungi nnyo webanga bizinesi etandise neetasala ezimu zimanyi osala nga zitandika ezimu zimanyi okuzza sente ezo zennyini z'oba otaddemu ne zitazza magoba ne zizza katini nnyo ezimu zimanyi okubanga ezeeta kati no zireeseeyo okwo osanga singa sente zali ku account nga zitudde butuuza liba tezina kizikola oba osanga singa munnaffe Nakafu twali tuziwadde yali badde agamba nagasuubudde abantu ne batagalya oba ne gakola bwe gati nga sente yazinywedde mu soda naye embeera we n'abanga emukubye ajja kuyiga okukola I'm sure of that because obulamu bulina otambula ate yafuuka maama alina Shivani ye akamere omuwaayo kuba yali ekigendererwa era Shivani ate nje mulyako emmere ye Shivani wange ndowooza mukitegedde bulungi abantu baffe twageza kulaba nti tukwatagana nabo sayidi eyo ndowooza nja kufuna video call omulundi ogunaddako waliwo omukyala gwe twali tugezako kukubirako oko luli naye omukyala oyo naaba nga yali somehow busy ne tujja kuddamu tubafune emmaaso ku simu very soon tugenda kukomawo okwo ogambye ogenda kusuubula enkya Jajja mbadde njagadde ngende enkya ekitegeeza enkya emba nfumpisa eno akawungeezi emmere naaba etuuse ntugiraga nga ezze nga ewera ebituuka kawungeezi ddala kuba nnyinza okutuyingira akatiibu ku luno nayingira ssaawa 2 enkya Sunday ekitegeeza ku Monday tuyinza ogisangawo okwo tulage nti omulimu we giri gitambula kwale tusanzeewo nti ntuddewo okujja twali tunafuna akagapu ku Monday tulaba tunagezaako kujja oba olwokubiri tulaba tebinaaba bitambula bitya kati zino tuzitereke Jajja tulinde eziddako oba zina kyeziyinza okuyamba etuzizzaamu kiyinza okuyamba kyo kibaawo oba tusooke tuzitereke tuwe ziwole then tulabe ekiddako nange mbadde ndowooza so tusooke tuzize ku akawunti zino osookoddemu okozesa aga 2 tulabulamu nga bwe bunaatambula then tulabe oba tufunako endala ze tutopingako tugende mu capital w'emitwalo 25 oba 3 oba tulindamu oba tuzzaamu zino zennyini ezibeera zikomyewo kitwagala obulamu butambule bugende masukere ku makya watandika n'emitwalo 2 nga tulina akakadde ka ssente ng'osobola oyingira mu kyalo ne pick-up neeta amatooke mangi n'otunda wano n'owaako ne neighbor naye n'atunda oba n'ofuna n'omuntu waffe omulala n'aba asafaringa samoya nga tumuwa amatooke n'atunda n'atuddiza ssente twagala kapita gaziwe kumpi paka ku bukadde obuwere 10 it is very possible si bwe kisoboka twongeremu n'ebirala nnyaanya butungulu kimutube nga tukina wano obulamu butambule nazo era zaabaddeyo ennyaanya zaabaddeyo naye nga bazitunda mu bunaakani mu butaasataasa mu butaasa ate bazitunda mu butaasataasa era nesisobola kuzigula kubanga sente nagenda nantono naye nga zaabaddeyo bulungi n'obutungulu bwabaddeyo era nabwo nga bulungi naye saatawanya egamba nti ate kende mu 22 omwana waali awo Shivani kumpi Nakafu amaite tumubuuze ku katini kale abatulaba mu kutuguta nti kwe tuli nze Sonko Muhammad tongere bajjukiza nti kola pickups waliye tongere okubajjukiza nti kola airport pickups abo bokoma wano mu Uganda you can contact us n'otambula naffe Betty's Touch and Beauty Studio basangibwa awo mu kibuga Kampala w'ekizimbe kiyitibwa July na kiri opposite Betty akola makeup w'omulembe namba zolo squeeze back abazika ebifaananyi bya makeup ebya saluni kubira ku Betty akola makeup w'omulembe kubira ku Betty akupangisa gomasi ezo ku mikolo ayigiriza okusiba okustyling enviiri okutimba ku mikolo n'ebifaanaganako ng'ebyo agambe mutaliwo omwana okay so tujja batukoma mu program zaffe endala okay diwe ngeri wane bali asembereko ko wanu naye kati ninyo semberako ko wanu tuleko kati nnyo omwana tulabe atobulamu ngaye butambula tula sikati oyambala mpanvu abantu batyo kulaba wena byo okulaba kale obulamu buli butya
obulamu bulibe butewe buti. Shivan awezeze emyezi emeka kati? Yawezezza emyezi 11. Emyezi 11 giweze? Abazawo gumu aweze omwaka? Iye. Tanatandika kutambula? Yetengerera namala naagwa. Natambulayo kimu naawogana naagwa. Kano kaviri kireke wamusibye? Namusibye ka twist. Bagata twist? Zino twist ninge bite ziwera ku? Nanti ye talina nviiri. Bukyanga zalibwa wali musaze koko ku nviiri? Nazisala koko. Ezasooka then amere endala? Olowooza zino bwesala mutu ezinza kuddamu ne zikula mangu zonna? Ndazisala. Ezizaate kinga zimyusi waggulu obawo? Tinti wateekamu ttale? Nateekamuko tinti naye nadde mugyamu n'agaaniramu. Ate omugyamu tenafuna ddaali oba bazisaleko eno waggulu bwezi? Ndazisala. Oyika ki eyokola ngoye zizo oba z'abakasitoma? Ninamu ezange n'ez'abakasitoma. Tujjeko awo tunyumyeko nawe wange oyoza engoye tulabe oba ddala okola bitambula. Kale Shivan yono so tukwasaganyize wamu ne Jajja tulabe ng'obulamu ate butambula nga bugenda mu maaso. Leero tumusanze njala temuluma afunye ku kyokulya. Ava kulya ki? Lumonde? Kammonde? Ava kulya kandaazi kaabo. Kandaazi kaneeno. Kale so mwebale munaaba tukwasaganyizaako kulaba nga tutambuza obulamu. So tukomeza omutwalo gwaffe gumu n'ekitundu katulabe ate wetunaakomerawo time naddako mu maaso binaaba bitambula bitya. Kale nze Sonko Muhammad Jajja olina kwetugambayo? Siina kye mbagamba nnyo okuggyako nze nsaba Allah atusaasire tukole sente zisobole okudda. Oba mutwongeremu kubanga kyenalabye ekikulu nti emmere bagiseera nnyo lwakuba nti erimu akagenda ako bagiseera kati ekyentambula kyo kyekisingira ddala okukwata omuntu ennyo ennyo. Kale katwongero yiyayiya tomanyi sama sikatufuna emitwalo emirala nga 10 oba 20 tugongerako nti ogenda luno yetanga ewera nevaamu amagoba nga gawamu so transport yona kati yasinga okuyingira mu kintu waneeno naye nga emitwalo 2 bw'oba ng'oleese emmere oluleeta lumu gayinza okukolayo amagoba nga gasente nga mmeka kati nga lwewaleeta olwo bw'owagattagattamu kuba yiyeweddewo nga mu mitwalo 2 oba 2 okka emitwalo 2 nakolayo emitwalo nga 3.5 amagoba mu nnaku mmeka? Mu nnaku 2 lwoba nnaku nga 2 so tuba tugezaako okutambuza obulamu. Kale tujja batukomawo inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 724 oba noti 78 29 52 155.